Ahmadiyya zindabad, oh zindabad. Ahmadiyya zindabad, oh zindabad. Ahmadiyya zindabad, oh zindabad. Ahmadiyya zindabad. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tuli mu sura Yunus sura ya 10 mu Qur'an ntukuvu tuli mu ruku ya kubiri tutandika ne aya 16. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti abo abatakkiriza wa idha tutila alayhim ayatuna bayyinat webasomerwa webatottolerwa webanyonyolwa aya zaffe enyanjulukufu era enyinyonyofu akaati qala alladhina la yarjuna liqaana abo abatalina ssuubi lyakusinsinkana Mukama Katonda abatakkiririza mu existence of God Katonda waali oba abawagamira mu mpompogoma z'okubuusabuusa shubuhat bagamba iti bi Qur'anin ghairi hadha nti muleeteyo Qur'ani endala etali eno etusonsomola bweti au badiluhu oba eno wakiri mugiteekemu tahrifat mugituusekyuse mugiteekemu interpolation mubeeremu bye mukyusaamu bye mujjamu ne bye mwongeramu kuli bagambe ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi nti tekisoboka n'akatono nze Qur'ani okugikyusa ku lwange in attabi'u illa ma yuha ilayya nze ngoberera ebyo byokka ebimbikuliddwa inni akhafu kuba ntya in asaitu rabbi wemba njemedde omulezi wange Allah adhaba yawmin adhim ku lunaku olwasebukulu bwante olunaku olwo olw'ensisi olw'amaanyi nja kutuusibwako ekibonerezo ekikakali
aya eno eyogedde ebintu bingi era Allah agaba ekisa kye n'okusaasira kwe eri abo baba asiimye. Abasiraamu twesiimye nti ensengeka y'Obuyisiraamu ne sources of knowledge, ensibuko y'obuyivu n'obumanyi yasengekebwa bulungi mu ngeri etalekaayo kubuusabuusa kwonna. Nti Qur'ani eno obutafaanako bitabo birala byonna eby'eddiini si katogo ka bigambo bya mubaka na bigambo bya Katonda na bigambo bya bawandiisi abalala. Hasha wa kalla, ekyo si bwe kiri. Mu Qur'an, mu Busiraamu, sources of information, sources of knowledge, ensibuko ey'amagezi n'obuyivu yo yateekateekebwa ku mitendera egy'enjawulo. Bw'oba oyagala bigambo bya Nabbi sallallahu alayhi wa sallama, waliwo ate omutendera ogw'obuyigirize omutongole ogwogumanyiddwa nga ilmul hadith wa sunna. Oyagala kumanya Nabbi sallallahu alayhi wa sallama biki bye yayogera, biki bye yakolanga, ebyo ate olina okugenda mu bitabo ebirala ebyo bimanyiddwa ng'ebya hadithi, birimu emitendera. Tulina sahihu Bukhari, sahihi Muslim, Jami Tirmizi, tulina Abu Dawud, Sunan Nasai, ebitabo biri mukaaga ebimanyiddwa nga Sihahe Sita. Omwo mwosanga hadithi kugamba ebigambo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bye yayogera n'ebikolwa bye yakolanga ebimanyiddwa nga sunna. Ne wabaawo n'ebirala ebyawandiikibwanga nga biri mu ttuluba eryo okwongera okwanjuluza Nabbi sallallahu alayhi wa sallama bye yakolanga n'ebyo bye yayogeranga nga biri mu ttuluba lya ahadithi ne sunna abantu abalala bye bawandiika, so si mu Qur'an. Oba oyagala kudda mu byafaayo, waliwo kutubu taarikhi, ebitabo bya history, ebyo nabyo biri awo ku muliitu ebizze bisunsulwa to the extent nti gamba kati bwe tuddako mu hadithi, singa hadithi ebezze, hadithi eyo esunsulwa n'eteekebwa mu mitendera. Gamba nga asahhu kutubi baada kitabillah, ekitabo ekisinga okubeera ekituufu oluvannyuma lwa Qur'ani entukuvu kimanyiddwa nga sahihu Bukhari. Kati Imaamu Bukhari rahimahullah yatwala omutawaana okwekenneenya buli hadithi nga yeetegereza ensibuko ya hadithi eyo riwaya ne raawi mwennyini asibukako hadithi eyo okukakasa from historical point of view nti was he a contemporary of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, yaliwo mu biseera bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abantu amulabyeko n'abanga asobodde okuwulira ekyo kiva ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam oba okulaba yoyo mwennyini bwe yalaba n'awulira Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyogera oba kyeyakola, enneeyisa ye yali etya? Yali yeeyisa okusinziira ku njigiriza ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama oba yalimu okubaliga? Bw'aba yalimu okubaliga, eyo hadithi ebeera matrudu, eyo ekasukibwa. Abawandiisi ba hadithi awo ne bagenda nga bakuŋŋaanya hadithi ku mutendera ogwo. Kyekyo kyekimu ky'osanga mu Sahihi Muslim, ky'ojja okusanga ne mu Jami Tirmizi, Nasai, Abu Dawud n'ebirala. Kati bwe tugenda ne mu taarikhi, era still statement ekwata ku kyafaayo
nayo egobererwako riwaya alese statement eyo nga nnyonnyola ekyafaayo kyali kunnyonnyolako yali ddala contemporary information gye yafuna efaanana etya kwegamba silsilatu riwaya kugamba olujegere olw'ennyinyonnyola y'ekyafaayo ekyo nolubanga lukakasibwa nga nti temuliimu fajare nti omu ku abo teyali fajiru teyali mulimba teyaliko implicated mu bulimba ate teyalina kugamba obulwadde obwa nisiyani teyeerabira olwo nneyo taarikhi part of taarikhi history eyo n'eryoka ebeera recorded so well organized akati Qur'ani entukuvu yo teriimu kigambo kirala okuggyako ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala temuliimu kigambo kirala n'ekigambo ekiba kijjidde ku linnya lya oba nabbi yenna nti oba mu nsonga eyo nabbi Musa yagamba bw'ati ekyo nakyo kigambo kibikuliddwa butereevu okuva eri Mukama Katonda ne kiwandiikibwa nga bwe kyajja ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallam alina byalagirwa nti bagambe bwoti naye n'abanga ayogera ekyo kimulagiddwa eyo yensengeka eya Qur'ani entukuvu ekyewuunyisa kiri nti bannaffe abasoma ebitabo ebirala ebyeddiini endala twala ekitulu okumpi ekya Bible yo katogo collection ey'ebimu bigambo bya Katonda ebimu bigambo bya bannabbi ebimu bigambo bya bawandiisi ate bw'obigoberera generally w'osoma for instance endagaano enkadde Torah emanyiddwa nga Tawreeti by'ebitabo ebitaano ebisooka okuviira ddala ku Genesis oluberyeberye mpaka ku Deuteronomy ekyamateeka eyo yemanyiddwa nga Torah Tawreeti twaliwo okubeera nti yakka ku Musa alayhi wassalaam ate kuyo bayongerako ate ebitabo ebirala ebigwa mu ttuluba erya bitabo bya bannabbi ab'enjawulo nabyo ne bibanga byongeddwamu akati bw'oba obisoma okusooka collection yaabyo yaliwo after quite a long time ne bibanga biri based ku mastore agaaliwo abantu ge baali boogera era basically nga osobola okudistracinga okuva mu codexes codex A codex B codex wezityo codexes kakati oluvannyuma lw'okukuŋŋaanya amastori ago agataliiko background osobola okutracinga nti gundi ayogerwako yali yaani okuggyako erinnya ly'osanga weesanga nga mastori busitore okwata sitori ya Adamu olina akutotolera abaana be ono n'alwana n'ono ono n'atta munne kino ne kiba bwe kiti okwata ebyafaayo bya Aburahamu kwegamba goma sitori Aburahamu yazaala abaana bwe bati yawasa omukazi bwati omwana gundi n'azaala gundi omwana gundi yakola story is just history niwo otuuka mu ndagaano empya emanyiddwa nga enjiri of course generally kitwalibwa okubeera nti byebitabo ebina Matthew, Marko, Yokaana ne Luka kakati ebitabo ebyo era osangamu mastori agakwata ku Yesu naye nga mu ngeri yakatogo ebimu bigambo by'abantu ebimu bitwalibwa okuba bigambo bya Katonda ebimu bigambo bya Yesu ebimu bigambo bya bawandiisi naye nga still mastori Yesu n'atambula n'ava wano n'alinnya eryato n'asomoka n'asanga abafalisaayo n'asanga abawandiisi ne bagamba bwe bati ono n'agamba bw'ati just stories ate in addition to that ne bongerako ate ebbaluwa za Pawulo ng'agamba bo bakitwala okubeera nti yali mubuulizi kakati
kwegamba ebbaluwa ez'enjawulo ze yawandiikiranga abantu ab'enjawulo ezo nazo ne bazifuula part of the New Testament, endagaano empya. Ate ne mubeeramu ate n'okubikkulirwa. Kati ebbaluwa zino episodes ezo zirimu statements ez'enjawulo, ezimu zicontradictinga Yesu byagambye, ezimu zicontradictinga ne historical background. Ebyo byonna katogo konna ne kateekebwa mu kiyitibwa ekitabo ekya Katonda ekitukuvu. Ng'ate background etulaga nti zino enjiri ennya, that is Matayo, Marko, Luka ne Yokaana, nti actually tebyali bina. Ebitabo ebyo byali 66. Kakati kanso we yatuula okusengejja ebitabo ebyo about 300 years after, ng'ebitabo ebyo biri based ku masitole abantu ge bazze boogera bye bategeddeko ku Yesu Kristo mu period y'emyaka 300. Tewali recorded information kujjako engombo nga zino zetutera okunyumya lwatuuka nebeerayo omusajja n'abeera ezo engombo actually these simple lullabies oba ebiseera ebimu bajjajjaffe ze baatunyumizanga zifaanako n'ezo zisse legends, traditions. Akati ezo ze baakuŋŋaanya oluvannyuma lw'emyaka 300 ne ziwerera ddala versions 66. Kaakati bagenda okulaba eno eyogera birala, eno eyogera birala, eno eyogera birala, ne balondamu ennya ze baalaba nti enjogera yaazo efaanagana, ezisigaddewo nga 62 oba n'okusukkawo ne bazikasuka eri. That is the collection of what they call a book of Allah, book of God. Ekyo tekiriyo mu Busiraamu. Mu Busiraamu Qur'ani entukuvu yakkanga ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga at that very moment waliwo abawandiisi abaawandiikanga ebyo ebisse ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Era n'abagamba nti temugattika mu Qur'ani ebigambo ebyange. Ekyo kyavaako development eya hadisi. Nti hadisi ebigambo bye n'ebikolwa bye byawandiikibwa separately in different collection. Qur'ani nebanga 10 ku 10 kuva ku bisimi mpaka ku wanasi kigambo kya Allah. Ekitasoboka kutuusibwa. Hakati osanga nga abalala abasoma ebitabo ebirala nga Bayibuli, Avesta y'Abazorosirians, Vedas ey'Abahindu, ne Tripitaka ey'Ababuddhist, bo bafuna obuzibu okutegeera Qur'ani kikyeri kubanga bo baamanyirira masitore era nga bakiraba nti kiri free. Omuntu ayitibwa okubeera omutuukirivu kyawandiise nakyo bakyongere mu sitore mu kitabu ekitukuvu. Gamba nga Vedas ziri 5 ziri 5 ezisigala nga zizimbuluka buli kiseera. Mulimu Yajurved n'ebirala ebifaana bwe bityo. Kakati buli mu wandiisi eyatwalibwanga okubeera ati mutukuvu kyeyawandiikanga nga bakyongerako nga nakyo bakitwala okubeera ekigambo kya Mukama Katonda. And you will find so many contradictions. Ono yayogera kirala, ono yayogera kirala. Era abo basetinga amateeka gaabwe naddala woba osoma Vedas ne Guru Granth kyebatwala okubeera ekitabo ekyabasingasinga ba 6 nti tekiringa Qur'ani yeeragira omukkiriza nti buli kumakya olina okusoma Qur'an wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda. Olina okusoma buli kumakya Qur'an. Fakra'u ma tayassara minhu, soma ekiba kikwanguyidde mu Qur'an. Naye olunaku terukuyitako nga tolina aya Qur'ani
yo gyosomye ng'ogyeko zino z'okozesa mu swala kubanga ne swala nayo olina okusoma mu Qur'an kakati ebbali weezo baayikuzuku n'eddala z'osoma era huzuru yatugamba nti omukkiriza wa jamaat ahmadiya buli lunaku asaana okufaayo okulaba nti wakiri asoma eruku 2 eza Qur'an naye bo abahindu n'abasingasinga bw'oba osoma ved oba Guru Granth kwegamba olutandika okusoma nti otandise okusoma tolekeraawo okutuusa ng'omaze okugisoma n'olwekyo kiyinza okutwalira oba wiiki oba mwezi oba myezi 2 naye w'otandika bw'oti tolekera n'olwekyo omuntu agenda okusoma Vedas oba Guru Granth gubeera mukolo mutongole guba mukolo mutongole nti bannange gundi agenda kusoma abantu ne bakuŋŋaana ne bateekateeka ebyokulya bye ebyokunywa bye n'abalala ne bajja okuwitinesinga okwerolera ku muntu asoma Vedas oba asoma Guru Granth tomala geetantalamu otandika kusoma such a book obukodyo ng'obwo actually bwateekebwawo kuprotectinga bunafu obuli mu Bayibuli obuli mu Granth n'obuli mu Vedas singa ebeera regularly read nti esomebwa buli kiseera kyangu nnyo okuzuulamu ensobi nti kate kino kiri kukoonagana na kino ng'ate kino kiri kukoonagana na kiri kati bo ne bakwekera mu bukodyo obufaana bwe butyo from the Christian point of view ate abakristaayo balina obukodyo bwabwe bo bagamba nti ye father yakulagiraawo okusoma nti era singa weetantala n'osoma batakulagidde gwe oyolekedde kuzikirira obwo bwonna bukodyo bwakulimitinga abantu abayinza okusoma ne bakuguka ne bamanya contradictions in the holy Bible. Yo Qur'ani Allah adeclaringa la yatihi batilu min bayni yadayhi wala min khalfi. Terimu contradiction si mu byafaayo byeyogerako si biriwo ne yadde ebyo byeranga mu maaso tojja kusangamu tabdira nkyuka n'akatono temulimu contradiction. Abayiva ab'enjawulo abalabe b'obusiraamu abakuguka mu nnimi ez'enjawulo ne mu research z'enjawulo bagezezzaako to prove ensobi mu Qur'ani entukuvu balemeddwa kubanga yonna etabagana. Tojja kusanga nti version eno ekigambo kino bakikyusiza n'akatono. Yo Qur'ani yennyini matini mu lulimi oluwalabu yeeyo yennyini eyaka ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekyukangamu yadde ennyukuta yadde akasaze yadde akatonyeze. It itself is a miracle. Nolwekyo Abaisiraamu twesiimye mutegeere ekyengera kino Allah kyeyabawa. Wetugendako ku statement egamba nti iti bi Qur'ani ghairi hadha au badilu nti leetayo Qur'ani etali eno oba eno gikyuse. Ekyo kikulaga stance eri mu balala ebitabo ebirala nti buli lwe basanga problem ne statement bo bagikyusa okusinzira ku kwagala kwabwe. N'olwekyo ne babanga bawadde precedence kwagala kwabwe okusinga statement ya Mukama Katonda. Kati mindset yaabwe eri buli kiseera kukyusa ni bwe zibeera zino versions eza Bible ezifuluma kyangu nnyo okukwata version eyakayitawo ne version eri current n'osanga statement nga zaawukanye ekiri kubeera stated kiri quite different from what is another version. So ekyo kyokka at times oyinza okusanga nga ne some verses muli ze baconsidering okubeera troublesome ngezo teziriiwo nabo bennyini ne batakwatibwa nsonyi ne bawandikako nti akati verse gundi eyo teriiwo ne babanga babala ate eyo space ne bagibuuka ne babagamba mpa kyokulabirako nti webeera verse 10 ng'eye 11 yey'omutawaana bo tebagiwandiika ne batandikira ku 12. Ekyo gyekiri bw'okola research ojja kisanga mu Bible kyokka era up to now ne bakitwala okubeera ekitabo kya Mukama Katonda. With that mindset ekyo kye bakola. Tugendeko
aya ya 17 ndowooza eno tujja gisoma oluvannyuma kubanga nayo is a subject matter ngazi nnyo. aya ya 17 tujja kugyogerako again ku lwayo independently. Assalamu alaikum. صل على نبينا صل على محمد